kubeerawo. Delta TV tukola enkyali zava kini mayanja program totuuza bwongo. Tugenda kweyongera mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye sitema kwebaza mikwano gyaffe abalanga naffe wano. Tulina mukwano gwaffe gwe twaliko naye wano n'atuddukako. Komawo mugundi waliyo Regina, waliyo Barbara, waliyo Immaculate. Ime mukomeewo gundi mugambe ekereziya etuddiza omulimu totuuza bwongo. Ne mukulwani yali Sachi Kalibala yali atula mu Centenary Bank mu ndomo. Centenary Bank tulanga nayo. Centenary Bank tutambula naffe etwala abantu mu Afcon. Etwala abantu kwasa bobwangula bagenda balaba omupiira gwa Afcon mu Misiri. Singa nange bampita ne banga nayo wawangudde. Ojako program tunazikola tushawa. Tugenda nazo ne tuzikolere. Ne mukwano gwo omulala Airtel ne Sepuya. Sepuya wa mama. Sepuya wa Central Bank mujiba le mirimu. Central Bank bingi nnyo byetambuza. Mirimu mingi nnyo byetambuza. Olwaleero Sente Duka ya kigenze wala. Buli wamu abantu baguzula kati nti mulimu era waliwo nasana ngati nze mwakyogera bwogeza onenzula nti eyo business ekola kati bwe bali nabuuziza kulinga mati bana abanyaga bu mobile money bayinawo nkola ki banyazeeyo owa Sente Duka nedda lwaki mu Sente Duka mulimu safe etasobola kusituka tojasa tojisetula Bulotandika Sente Duka nga bakuteeka mu kasente safe yaabwe bibasumungula ne bajja mu sente kati gwe omulimu gwo kuziteekamu so business eri safe nagundo yakala nnyo Centenary Bank anti banka yaffe yekeresi nakuga banka twagizimba okuva mu 1997 kituufu tugenda tusolta sente pola ku receipt eza Simoni n'eze siringi enamba Centenary Bank amuulira mukulu kiini sonora ensonga eyo tugenda mu Afcon Centenary Bank ate emikwano gyange ejja Airtel mumpe ku sente nange waliwo sente zenaliba bangiragira ku simu oyingidde draw bitwala 5 oyingidde draw mungambi naye munkubira akasimu gati gundi nawe kati golinga kalunjo weka nyanda wangu dda akasente kakano olinga gundi wezana akasente kakano ne tugendirawo n'abalala mikwano gyaffe bangi nnyo betulanga nabo sijja kumenya buli omu mwebale nnyo mikwano bwe tutambulira wamu liggwanga tukulakulana ffenna ate bwe tukulakulanya abantu nammwe mufuna wabeerawo a combination of growth in terms of income to saving ne twewola ne kwegamba ebintu ne bigaziba obulamu ne bugonda tuyagalira mu nsi ne tukozesa data kiba kirungi nnyo okulaba nti tuyambaga n'okugenda mu maaso kale tweyongereyo obadde ngamba obusungu tubufuge tutya tutambule tutya n'obusungu buno nenkubuuza nti kati waliwo amawanga agamu agalumbaganaago ne beekuba simanyi oba bwali busungu obwa bbiri gumu ate mwekubanga tewali busungu waliwo yali agezesa obugezesa tewali kugezesa 1995 ne basuula bomu e Nagasaki wootandikira okukola bomu oba omaze okunyiiga mbo baali bagezesa actually Albert Einstein ndowooza ye yakola atomic bomb eyasooka bamubuuza lumu n'agamba I regret lwaki nakola bomu eyo kubanga yaze scientist oyinza okukola ekintu nga kyamutawaana kiyinza okutta abantu no regretting obulamu bwo bwonna so twagala abatulaba n'abatuwuliriza mukitegeere nti obusungu si bubi naye bw'oba tobukutte bulungi bukulemesa okukulaakulana obusungu busobola okuyamba omuntu okulakulana of course tugenda kulaba way forward osobola okukyusa obusungu ne bukuyamba okuba ku kyama ne bukuyamba. We see people succeed for two reasons. Waliwo abantu abakola ennyo okulaakulana kubanga tayagala kudda mu mbeera gye yalimu ng'akyali muto nga yanyiiga n'akyawa era bw'oba tokyaye ekintu ekyakwononera obudde bw'oba ekyakuyisa obubi wakula tolya nnyama akanyama bakuteerako katono n'ofuna obusungu n'ogamba kankole nnyo bwekula negulira kilo ngende kukisaniya eyo level nkulu nnyo talinga obusungu okulaba nti okola nnyo nakula siridde ku kyennyanja bwenkuze ntandika okulunda ebyennyanja nerire kiramba nakula wali abasajja nga mbali ku kyalo bavuga emmotoka bankuba enfuufu
nefuna obusuubu nina okuvuga ku mmotoka negamba nyina okukola ate bulira bwe balowooza saagala kunkuba nfuufu nga nkuze nyina okukola ennyo oluvannyuma lwa byonna nange nvuge ki you can turn anger into success. So obusungu bulungi ako kakodyo obufuze bulungi bw'oba osazeewo nti kati kino kanyiigidde ekyanyiiza kankole nti neesasule mu ngeri yakukola kiba kirungi. Nze nakula muzadde wange teyansomesa ebizibu bibino mbirabye naye obusungu obwo kambumalire ku baana bange mbasomese gye bujja maaso mbeere bulungi. Kati you make an interpretation within your mind. So tuyige okutandika obusungu into success. Obusungu tuyamba okuba abayitimufu. Era abantu abamutawaana babukozesa ab'amagye baba traininga okutandika obusungu. Kiwoma nebuuza omusirikale jajja obusungu obukuba abantu kibooko katraininga ab'amagye baba traininga mu bintu bya busungu nnyo ate oluvannyuma ne babagamba ne babateekako discipline y'amaanyi naye nevo gye babatrainingako eyiza oli kumpi kugwa ddalu ne bakkomyawo bwe bakugamba mu bwongo bwe bakugamba nti ow'amagye oba abeeranga embwa kati bwagakamata akomera bunadda osango w'amagye ng'ali hambo mwegendereze kubanga ye bamutraininganga bw'obutakulako bwoti kagira bugizi swe akuba oluyinga ate olutegeera. You can train yourself okumanaginga obusungu. Waliwo yayogera ekigambo wano w'amagye naga nti whoever did that must have opened the canist of worms. mulimu obwo nentyalinga nenagira okulaba akakkanyi mpolampola n'amanya gyakitwala tijja kunyuma babayigiriza naye babi. Kati psychologically twagala tumanaginga obusungu ate ffe ng'abantu abasivilian tuyige okutandika obusungu obwo into work. Mu kifo ky'okuyomba nange kwata enkumbi ogenda olibeyikayo emmwanyi mu kifo ky'okunyiiga oyo emmwanyi za munno tusimba ezizo. So the best way to manage anger is to first of all is to be aware nti nyiize bw'ozuula nti kati nyiize n'ogamba nyina alternatives mmeka tyemu 2 3 nja eriwo ennungi erina consequences ki bwe nnumba n'enkuba bayinza okuntema olubale n'okunsiba bwe naavuma era bijja kweyongerayo. Kati omugezi akola ki oba nziruke bwe nziruka waliwo byimbadde nkolawo naate mbirekewo ate bwe nsirika kakati nogamba kati ebyokunyiiza bino kambitandingemu mu kifo ky'okunyiiga amaanyi kangateeke mu kukola mulage era tugamba waliyo abantu abasinga nga bagamba ebintu byonna sirifa zaabwe ojjukira sirifa abotoberaawo sirifa nga situuse ku kino sirifa zo okozesa busuubula ozitandika mu kukola sirifa nga sikoze kino sirifa nga sigenze emekka sirifa nga sikoze kino ono agenze emekka naye kankole kakati naye kankole ngendewa si kulumba ono agenze emekka kumubbako bibi n'omuvuma n'omugamba abo babbi kati ako kakulu nyo taniyo anga into success. Kemane nkugamba wali eggwanga lya Japan bwe bali kuba bomu lyagamba nti livudde ku buntu yenna n'oluzungu ne tuba lukyawa ne bagamba nti kati tukole byaffe amaanyi gaffe tugateeke mu okulaba nti tukola innovation ebintu ebipya ebinaatuyamba okukapitalinga akatale k'ensi yonna ne balumba era kati ndowooza yakuna mu economy yakuna Japan lwakuba China yegiteekiriza over lu yali yakusatu China egenze gazi naye era olaba China bagezi nnyo tebamala ganyiiga United States ebasosonkereza bagagenda tubateekako omusolo bagamba kale tujja kwogera because mulabyeko eggulu namulabye Xi Jinping ngagamba tugenda kusisinkana n'omukole yono Kim Jong twoteeseemu olwaliro n'Amerika egambye nti
ekyokunyiigira emisolo si ensonga. Trump agenda kusisinkanamu ne Xi Jinping gye bagenda mu G20 basooke bateeseemu ku kyomusolo. So eyo yenkola yokka ejjo tuyamba okugenda maaso kubanga omuntu bw'aba atunyiza omuntu anyiga buli kaseera lutentezi tosobola kulaakulana. Kubanga waliyo omusajja omu yali mu kwaya nga kwaya master nga wano waliwo abasajja ali ono gwe bayimanga wano zizinga mu kwaya nga wano waliwo abasajja ababeesi wano waliwo abatena naye wano mu beesi nga waliwo eyamunyiiza bulwanyimba beesi awulya busungu wano bw'aba ayimbisa wano aseka bulungi bwadde eno bwagira bwana kwaya teyawangula kubanga you are sending different signal managing obusungu tambule maaso. Ate n'ensi etayagala tukulaakulane netuteekamu ne tubeera nga tunyiiga sojja netutomeregana ne tulwana tubeere nga bwe batuyigidde mu byobufuzi tunyiige oluvannyuma tumale tugende mu maaso tumanye wawe tutandikira na wawe tukoma. Otherwise we can kill each other nga bwe kyali mu Rwanda. So bali abakola emundu bayinza okututusa okulonkereza ffe tulwane bakole sente naye nga ffe tudda mabega gatudda mabega. We cannot succeed kakodyo ka muntu. So business bw'oteekamu obusungu tokulaakulana n'amawanga tegajja even holistically tokkirizanga kunyiiga lutentezi. Abafirika banyiiga lutentezi n'amala emyezi 6 ng'agize. Olwo bwe nasanga yeewaana mu nze bwe butonde bwange olimba ate by the way bw'onyiiga waliwo bagiyita adrenaline hormone wetta wekka. In English tugamba you kill yourself in installments. ogenda wettambi tundu mpolampola obeerawo ng'ogiyize buli lw'ogiyiga okendeeza bulamu bwo. Adrenaline esaasaanya omubiri buli lunaku kyova olaba abazungu tebagiyiga giyiza okuyomba naawe kati oluvannyuma lwa byonna negenda nekuyita negamba kiri can you come get a cup of coffee. Tewali mutawaana n'onyiiga emyezi 6 namunyiigira namukyawa for what and what do you benefit. ofunyemu kimyezi 6 ng'onyiize neono ate nga Alia yali mukwano gw'onfanfe. Buli lw'onyiiga gw'ofiirwa tulina okubeera nga tumanyi nti onyiiga n'onyiigulukuka n'ogenda mu maaso. Way forward do something differently. kitya bw'oba onyiiza kyobaddeko kiveeko okole kirala oba tunulira alternative ogambe kale bweba sikoze kino okola kino. Akawaliyo yagamba you cannot solve the problem at the same level it was created. tosobola kumalawo kizibu kumpi mu mbeera y'emu nga bwe kyajja. Bwe kuvuma naawe n'onvuma awo mwekubye n'oyinza okuvuma nze neesirika kati oteekwa okulaba n'oweeyiga. bayibuli kyava agamba nti oli wakuba kutama erimu teekawo eddala nali alikube ekyo kirala ekyo kirala manyirino bwe bukakamu obukyasinze ekyo kirala eyo nayo levo olwo kamanyikinga busungu naye kwegamba omuntu ayinza okujja oli musiru n'omugamba kale ensonyiwa ajinza okuba omusiru naye ensonyiwa naye bagamba oli musiru nawe omudamu oli musiru muba mugendala kwabika olusi kyova olaba ye ayambuka gwe kolaki kirira alinnya gwe beeraawo. Kati olina okumanyaako abaganda kyebava bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka giza okulindira eri akuyisa enkya n'omuyisa ggulu naye ne mubeeraawo ono yeerega n'ono yeerega amaanyi ge mufulumya ago twandigakozeseza okulaba nti ekonomi yaffe egenda mu maaso. muli mu kwekuba bikonde tuli mu kwekuba bikonde tuli mu kwevuma kyova olaba for me I no longer talk in a reactionary way. Bw'oba oyogera toyogera mu ngeri enasosonkereza mbeera kulwana. Batubonyabonya bakola bwe bati bw'aba akusiiga ajja kwongera okukola ki okubonyabonya buli lwawulira ng'okaabakaaba so kati gwe siriko okule bukozi agambe ye omuntu gwenjigiriza nga simulabako kyabeera paka lwagamba oba kanzikakkane ezije naye waliwo omulala omusajja gwentya kati ennaku zino amama mbabazi
olale baba babazi si musajja mwangu kasooke dalizayininga asirise bwa muwala we yafumbirwa South Africa tekidabuzi ate zokale otese bya South Africa nawe asirise bwa alinga ataliyo musi okiraba asirise bwa they sometimes nebuuza omusajja yannyuka ebyobufuzi kati ali mu mirimu akola naye omulala yandibadde aleeta obusungu ayeekaana akola ki asirise bwati kati bw'asirika samwana agamba naye ali kuki amaanyi go gatadde kuno ogenda okulaba nga naye yeebuuza naye bw'ofubutukayo buli kaseera olaga obusungu. So it is a good solution eri abantu abalowoleza mu kwonoona oba n'okwekalakaasa mu mawanga bwe mwekalakaasa muyinza osanyusa gwe mwekalakaasiza wuliriza ku kino bw'obanga owulira obusungu bujjudde ng'osazeewo nti kanneekalakaasa oteekwa okugumira consequences ez'okwekalakaasa ate weekalakaasize ddala si bino ebyogamba mbu ate nabadde kale nneekalakaasamu katonde bankuba emiggo gamba nneekalakaasiza bankubye emiggo era ddala ngigwana naye nange nyina kyenkoze eki tokuba muntu kayi katono ne bakusiba emyezi 6 n'obeera mu kkomera ne bagamba leeka namukubye katono kati booluyi bw'oba onyiize ng'osazeewo nyiiga naye ng'omanyi consequences manya ekinakuviiramu ate ng'okiwanirira ng'okikubidde bulalugero lwa luzungu sibaganya ddugera kiriwo batya nnyo bagamba tya tebeetawo mu mazina ga nkima mu Luganda tugamba tutya tolumbagana tolumbanga ekintu ate newejjusa are you getting me tugamba you can justify your anger bw'oba onyize salawo nti kati nyize siira kyenziza naye wali abantu abanyiga ate oluvannyuma nga bagamba wandinyampi tebatukabiriranga so tugamba bw'obusungu buno buli ku level tetugamba nti tonyiiga bw'oba osazeewo kunyiiga manya consequences kinavaamu kubanga waliwo ekiseera lw'obeera nga bakutadde ku level eno paka eri nga tokyayira kyakukola awo manya nti kanyiige naye consequences z'okunyiiga nazo zibeyaringa oba nfiirwa mpitawo siyitawo awo ogamba ekijja kikole ki kati option kyesinga obulungi teriiyo option esinga obulungi it will depend on the consequences z'olirwedde okufeesinga zosobola okuwanirira kati his excellency yanyiga n'agamba tulina okugenda musiko batubbye obululu nobeyalinga consequences n'ozireberako oluvannyuma era olaba Uganda weeri kati singa teyanyiiga singa tuli walala okiraba therefore tetugamba nti omuntu osobola kunyiiga bw'oba onyiize are you getting annoyed for the right cause are you ready to bear the consequences tetwagala onyiiga ate oluvannyuma regretting naye tugamba the drastic levels of anger will lead to drastic levels of consequences bw'oyangwa ennyo okusalawo mu busungu omaliriza ate byosaze obuyinza okwonoona byonna byokola the drastic levels of anger bw'onyiiga ku level eya waggulu ng'onyigira mwangu oli will lead to drastic levels of consequences era ojja kubeera nga ne consequences z'obyonoofunamu biriwa waggulu beya twekawo kabaka bikagumya mugabaka kirungi nnyo naye ng'omanyi nti nyiize for the cause therefore tewaliwo solution egamba nti kakati this is the best way to manage anger kisinzira ku gwe kyolowooza n'ebinaggwako ku bantu bo oba ne ku nsi nga menta oyinza okubona nti naye nedda wadde tewaliiwo best way naye at least kano kakola nekano bwe mugezesa ku buno okusinga okuga nti kino twekube twerume nkuvume kale waliwo alternative gye bagamba ey'okumanaginga anger think win olowooza nti owangula buwanguzi bulaki win ziwanyimu bupiira owangula nange empangula waliwo collaboration kyesaagala kale saagala nze kanze mbampiriika for example twalinga mu primary ng'omuvubuka agaba amenvu ne bamunyiiza n'akwata amenvu gonna n'agalinnyalinya n'agamba mbikooye kagafootole ffenna tugafiirwe emivule kati aba afiiriddwa
they think win kale namwe kabawe eryevu nange kakole ki. That's the best way. So wemba munyize bwanga olina obusungu lowooza nti that will be good. Lyabasinga bateekamu kampiringe olaluzinge obanyiza omukankambi kulekere nensirike naye tugamba win we collaborate together tukwatagana wamu okulaba nti tusolovinga ekizibu kiringa abafumbo omukyala ayinza okunyiza n'omukuba empire n'omwonoona amaaso ate gwe walonda ate mukyala yalina abaana bo ayina gojja okubeera naye naye can you work together okulaba nti ebintu mubimalawo because bw'oyita mu anga oluvannyuma lwa byonna ofuuka wa mutawaana ng'osoloviza ebizibu. Think collaboratively together. Wamma ompa ku ssimu eyo tulabe mu dakiika nga mwenda esigaddewo kojja leero yatuliddewo Umaru yalazeewa ye Umaru abadde alina byayiriba omutegeera oba ali mu sitati yaweddeyo teyaggwako dda abadde alina byayiriba kale bwabanga waliyo ali ku ssimu ojja kutukubira ku ssimu noti 787 527 twogeremu tuwulire kyekiriwo gwe obusungu obufuga otya era bukutambuza butya oyinza okwewaana mu busungu sinzi nanyiiga ningira mu nnimiro n'ennima nze nkugambye nze bwe nnyiiga ntula butuze n'empandiika. By the way kankubulire wali akakatabo totuuza bwongo otandikota bizinesi nga toyina sente nalinga ku office nemmala kwegamba neninda consultancy nga tezijja nengamba naye omwaka guno kiki kyenyinza okukola ekiyamba abantu okugenda mu maaso nengamba nyina okukolamu ekintu nga kiri thara netandika okuwandiika akatabo era oluvannyuma lwa byonna abantu kabanyumidde era bayigiddemu turning obusungu into something constructive. Obusungu bugyemu ekiyambe ekizimba kirungi nnyo abantu babukolamu sente obusungu nonyiiga negenda nendimalumonde nonyiiga nogenda nosalawo nosimba kasooli situpu wamaali ku ssimu twogereko ffena tuwulire nonyiiga nosalawo noga nti nze nyiize kangende ntandika okwokya ebyuma byange kangende njokya ebyuma byange olwokuba omukyala yakunyizizza nomazanga ovuddeyo mu busungu obungi ng'oyokeza obutanda 6 n'obutunda n'ofuna sente. Nze nyiize naye ngenda kukeera ssaawa 12 obwavu bunnuma nyina obusungu ku bwavu nyina okukeera ssaawa 11 ogenda olwanyisa obwavu omukyala akunyizizza nozuuka mangu mbuliro mwedanga obwavu bunnuma nengamba bannange naye nze abantu bonna abali ku Uganda kuno nze kanze siina mmotoka tekisoboka nyina okulwana ennyo nefuna obusungu obuli positive kwegamba newekompitinga wekka eyo level yakumanejinga kulaba nga tutambulanga noyitawo. So mu kutunula nga Uganda obusungu bwaffe tubuteeke nnyo muki like solution eyokolesa tuve mu kwerumaaluma tukole tugezeeko okulaba nga tutambulira wamu okumaliriza ebizibu byaffe. Kale twogereko naali ku ssimu oli ku Data TV tukole. Halo mukwano gwaffe. Halo mukwano gwaffe ogamba otya ssebo? Oli ku naffe tukulamusizza twogerako ne mukulwaniira okuvaawa. Ono Bashir Miyembe. Bashir omulimu w'emiyembe senyo kuwuliriza. Data TV tukole. Mulamusizza. Menta omulamusizza. Kale ba mukulu Bashir. Kakati Ecclesiastes. Yawe Ecclesiastes 7:9. Ecclesiastes 7:9. Egamba keep your temper under control. Fuga obusungu bwo. It is foolish to harbor a grudge. Kiba kya busiru nnyo okukweka obusungu. Kati ekyokulala nze njagala naye atubuulire akatabo kasaawa akatabo
Otandika otya business nga tolina ssente. Bwongo katangibwawo. Otandika otya business nga tolina ssente kyabadde agamba tolina capital. Totuuza bwongo akatabo tannakatandika. Ekyo kiwandiika ddi. By the way, katandise. Bashiri mulangira njebale kyonna. Webale kulima miyembe. Oyo Bashiri. Kakati by the way. Bashiri yoyo gwe mbadde njogerako naye netuga nti Bashiri tusisinkane tuteese. Wakitegedde nti akatabo totuuza bwongo tutuuse ku 30% kati. Akatabo. Akatabo totuuza bwongo. Kana tofuluma. Wali akwa. Mama ali ku simu twogereko naawe. Hello Bashiri yansomye Ecclesiastes bebani. Kyekitabo kyaki? Oli mutabani wa father. Yagana. Kale, mumpa omulala. Noti 787527939. Simu eyo. Mkuboyita. Twogeremu ku katini. Wali omwala yali dating omusajja nga atuuse ku bufumbo. Naye omusajja n'adireyinga omukazi n'amulaga obusungu bw'amaanyi. Omusajja n'agamba sijja musobola ono. N'aluuzinga obuki? Kuru. Kale twogereko nono nga yasembayo. Alo mukwano gwaffe. Kale tusibwe tuwumbe. Twagala abantu. Onagambye Ecclesiastes tokweka busungu mu mutima gwo. Kubanga wobukweka tobeera mu sirusiru awedde emirimu. Waliwo kubuulira. Bayibuli etubuulira. Abantu babiwulira. Naye waliwo gwe kennyini okubeera mu situation ne weerwanako. Olyenza okugamba tokumba busungu naye nga tomanyi bbuku. Tomanyi bbuku. Ffe tusomesa ngeri ki osobola okufuga mu busungu. Because Bible ekugamba nti bubi. Butta busagwa ate oba wasoma oba tewasoma oba oli w'amaanyi tosobola kuleeta busungu mu kintu ky'okola okujjako ng'obaze kinene kyogenda okufuna mu busungu. Kubanga nabano kati mbadde njogera ku His Excellency President Museveni yagendanga n'afuna obusungu n'atandika okulwana naye oluvannyuma abalabe b'olwanyisizza ate obazza notebakyawa nnyo olugenderezo kubanga bw'onkyawa nfuuka kapa. Wano olabye kapa? Kati gwe tuli mu luumu otandise okunkuba nze ndi lugojje olowooza situuka nawe nengawo kankubeko enjiito bw'omuntu bw'omugiiza ennyo bw'onyigiriza enjiito. Twagala okubeebaza mikwano ate njagala okwetondola eddoboozi lyange kansuubire ekibira kye mufunyeemu. Obutonde bw'ensi bwebukukyusaamu ate tulina okulwana nabyo omuntu alwala naye tugamba Bashiri akweze ku micungwa emiyembe bwoba oyite wali eri ewantomi okyame wagundi naye akuwe y'amagi kulokusatu olujja ajja kubeera bulungi naye tugamba abantu bonna abaagala okukulaakulana naddala bamembers abatotuuza bongo oyagala kgenda ku leva endala tugezeeko okugenda okusoma what they call anger management. Tusome okufuga obusungu ku mirimu ne mu maka gye tukolera ne bw'oba ng'oyogera toyogeza busungu bungi. Osama Bin Laden ojjukira bwe yagambanga Abamerika inshallah Mungu ayagadde tujja bawayo akalabo ka Christmas ogenda okulaba nga alese ekinene tumanekinge tulabe nti no tukwatagana wamu okusolovinga ebizibu tukulaakulane. Obusungu tetwagala tudiverting tuli ku mulamwa gwagenda mu maaso ng'ensi. Uganda ekulaakulana abantu bangi bayingira mu Uganda wano amaanyi gaffe twemegamalira ku busungu tugamalire ku kukola ku kugenda mu maaso kukola mikwano. Uganda ekulaakulane nga naffe tujubirwa. Weewaawo mumperekera ku Lwomukaaga tugenda waka ewa tugenda kusabira emyoyo gy'abagenzi bataata ne bajjajjaffe ne baani awaka ewaffe ekisemutu tujja kugenda Jota TV tukole embazukulu ba Yakobo Mboje Sekandi tugenda ku Lwomukaaga tulina ekitambiro kya misa ssaawa 4 tugende tusabire ku bantu baffe nate twongere n'okuzimbaga n'obwongo tuwangane ku magezi otuuse wano oli ku kinti ndi ku kino wawaganye nti wawa competition onakula family ezimu ziremeddwa okukulaakulana lwa busungu. Totuuza bwongo bwetyo tutambudde onakolera katukize tubalekere emikwano gyammwe ffe babulawo ne bekubamu katooki nanjogera kyayagadde
Nakubuuza nti gwe olowooza essaawa okukomawo essaawa mukaaga mbadde nkola ki? Tinze mbaddeyo gy'obadde dayo dayo gy'ova asiddayo wobaddeyo gy'ova abadde ku bizinensi. Totuuza bwongo bwe tutyo tutambule olunaku olwali twali n'emikwano gyaffe waliwo bakiyayi baffe bayita bakiyayi womereka ne munne ya Peter Kabagoza Peter badde bayambako mukwano kojja William yabaddewo ku lwa Umaru ne Simon Peter bakyayita yabadde ludeno jebbi yafiiriddwa maama bambi jebbi nga kitalo gye kyamaama musasira byamusabako omugenzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sawa sajja kabaka awangale